ku drone zaabwe zibadde remote piloted kubiddwa. Israel egambye nti egudde bugwi. Israel egambye nti drone yaabwe egudde mu ggwanga etibwa erya Iran. Bagikubye ekikompola kya surface to air missile kyekigiwanudde wakati yo negamba nti egudde. Israel egambye nti tewali injuries zonna zero reported era tewannaba risk of an information breach. Jukira yo Iran yategeezezza negamba rather Iran egambye nti akanyonyi kano kabadde kagibega ebyuma bya Iran ne bikalengera ne bikawanulayo paka ku ttaka. Isirayiri n'agenda maaso n'okwabika nti avuddeyo n'akakasa. Isirayiri okwogera bino nti drone bagikubye badde ekozesebwa wakati mu kubega. Iran yasoose kutegeeza nti yakubye drone ate nekuba ne fighter jet. Yo Iran yegamba nti ennyonyi ekika kya F-35 bwe batyo bagenze dda maaso n'okulabika nti bagikuba era ng'eri ku ttaka. Tebannabatuulya muwendo gwa nnyonyi ze baakakuba, naye Iran etugambye nti ekubyeyo ennyonyi endala eya F-35 kati bulijjo tukuwanira F-16 eno eri more dangerous okusinga ziri zonna. Mawanga matono agazirina F-35 ekubiddwa. Iran bwegamba Israel tannabatubuulira nti ddala ekubiddwa okujjako tugamba nti tewalina nnyonyi yonna yakubiddwa. Eno gye batugambye ebadde drone, ebadde remote controlled drone UAV. Kati yo Iran etugamba nti ennyonyi eyo amazima gali nti egenze maaso n'okulabika nti ekubiddwa. IRIB mukutu gwa mawulire gwa ggwanga bwe batu bategeezezza nti ennyonyi eno ekika kya F-35 bagikubidde ampuliriza mu kitundu ekiyitibwa Isfahan. Bagikubidde Isfahan era bafulumiza ne footage ne bagamba nti footage yono IRNN News nagwo mukutu ampuliriza gwa ggwanga gutegeezezza nti ennyonyi eno ya F-35 eri drone bagikubidde mu kitundu ekiyitibwa Isfahan gye bagikubidde drone. Kakati amawulire ne gategeeza nti yo F-35 fighter jet bagikubidde mu kitundu ekiyitibwa Javadabad kumpi n'ekibuga kye bayita Varamim munda mu ggwanga etibwa erya Iran gye bagenze maaso n'okuleka nti bagikubidde. Israel bagambye nti tennaba kwanukula ku kino ekibaddewo ekya drone egenze maaso n'okuleka nti ekakasizza nti yo drone ekubiddwa, naye ekyennyonyi F-35 kuba nti ekubiddwa. Israel ebadde tennaba kuvaamu ddoboozi lyonna mu kaseera kano. Kyokka era Israel bategeezezza nti targets zikyayongera okuleka nti zikubwa. Missile production facility egenze maaso n'okuleka nti ekubiddwa era nga batulengeza ekikka eky'amaanyi ekivudde wali mu Kojil Missile Production Complex ekibuga ekiyitibwa Tehran. Kigamba kuba nti Omuyirani akubyewo ate omusajja ayitibwa Omuyisirayiri akubyewo. Kojil Missile Production Complex erabiddwako ng'etuntumuka ekikka eky'amaanyi ennyo. Kigamba okuba nti latest attacks z'omusajja ayitibwa Omuyisirayiri zibadde zigendereddemu okulaba nti bakuba weapons facilities ne nuclear centrifuge production plants ziwerako mu kaseera kano kennyini. Kale nno Abayisirayiri bwe batyo bategeezezza bagambye tuzzeemu ne tukola obulumbaganyi era nga missile production facilities Iran wagenda maaso n'okuleka nti asinziira okuweesa missiles bakubyewo. Mu ngeri y'emu Israel etegeezezza ewaka ku defense esobodde okulabika nti ekoze interception ku drones eziwerera ddala 7. Bagambye nti bazikubye drones ampuliriza 7 babadde bazironkinza okuva munda mu ggwanga ereetebwa erya Iran. Babadde bakatutegeeza nti waliwo 3 zibagenze maaso n'okuleka nti bakubye amakya g'olunaku olwaleero naddala mu bitundu ebiyitibwa Golan Heights gye zibadde zigenze maaso n'okulabika nti ziyitidde. Israel eva tutegeeza nti kaakati waliwo endala 7 nazo basobodde okuba nti bazikubye. Kulembeza eggwanga etibwa erya Iran bamuyita Masoud Pezeshkian amaze okulabika nti ayita cabinet meeting. Ayise cabinet meeting ogumu ku mikutu egy'amawulire gwe bayita Tasnim News Agency bategeezezza nti bayise cabinet meeting. Jjukira nti Israel ayongedde okubatuusaako obulumbaganyo bw'ekya waggulu ate ngera waliwo possibility ey'eggwanga America okuyingira olutabaalo. Kaakati president gwe bayita Masoud
Pezeshkian ayise ba minisita